Mu mawulire ge tulinawo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero Honorable Justin Namere ono nga muwala wa Vincent Bamulanga Kisempijja mu bitundu by'e Masaka bamuwambye oluvannyuma lw'okuba nga yakamala okulayira. Wuliriza bulungi, bano nga bali mu ntalo zaabwe era nga bagenda maaso n'okwadvocatinga kugamba buli omu alwanirira sayidi gy'alwanirira okulaba ng'ani afuuka sipiika wa paalamenti mu kisanja kino kye tugendamu. Namere ono abadde n'entalo nnyingi nnyo, wabula era nkuleetedde ezimu ku nsonga eziri emabega w'okukwatibwa kwe. Wuliriza, kigambibwa nti Namere newankubadde ng'alina ebigambo by'abadde ayogera ku General Muhoozi Kainerugaba, waliwo ate envuuvume ezibadde zitambuzibwa nti Namere n'emisango gya full figure gibadde teginnaba kuggwa, nti era n'ezo ensonga nazo balabika batandise okuzigatta. Kaseera nno kano kalabika ka kusunsula onaawulira. Kigambibwa nti omukyalo ono abadde agenda oba abadde wabweru wa Tropic Inn Hotel mu kibuga Masaka, nti era abadde ojjukira abadde yakamala okuba ng'alayira ku Parliament, era oluvudde ku Parliament bino bwe bimusangidde abadde agenda maaso ssebo n'okukola akabaga, era nga kigambibwa nti babadde balina akabaga ke baategese, babadde bagenda maaso n'okwekulisa ensonga z'okulayira. Abasajja ne bagamba ono kasita amaze okulayira abadde ayasama nnyo, abasajja ne bagamba ono ajja kutwalibwa agenda nnyonnyole. Mu kulayira nga tekunnaba kubaawo, Namere ono abadde alina ebigambo by'ayogera naye ng'alinga asojja General Muhoozi Kainerugaba, kaŋŋambe nti ng'alinga asojja mutabani wa General Kaguta Museveni. Era mu bigambo Namere byabadde ng'ayogera, ebigambibwa okuba nti bimufiiriddeko obuzibu ebimu mbikuleetedde, ogenda kutya omukazi ono. Wabula nga mu bino byonna ekisinza okutiisa oba okunyiiza abantu ndowooza ye mwami we eyeeyita Simanya Papito wa Mamito nga bwe bamanyi we beeyita. Kakati ono ye bamulese mu mawulire okubaako by'ayogera annyonnyole engeri mukyala we gye bamuwambye, n'abamu ku ba witnesses balabika nga boogedde bulungi okusinga ye, naye nga ye bbaawe bw'atyo bw'agezezaako okuba ng'ategeeza, agambye nti ye tasobole na kugenda kulwanirira mukazi we, ye temumuteeka mu ebyo kubanga ayinza okugenda okumulwanirira naye ne bamutwala. Omwami bw'atyo bw'ategeezezza. Bwe mmaze okudduka mbadde nziruka, poliisi ngisanze evuga bulungi nnyo ng'eringa etalina kyemanyi nti wawe ekibadde one ng'ebadde mabega waffe. Neevuga n'etambula bulungi n'egenda ku poliisi, nange gye mbadde ndaga naye ekiŋŋaanyi okugendayo ng'envuga gye bavuga balagira ddala nti balina kye bamanyi. Era ngambye bwe ŋŋenda ku poliisi nja fundikira nange nkwatiddwa era nga mpambiddwa. Abaana b'abandi abatalina musango bakubiddwa amasasi. Abaana b'abandi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange. Njagala okusaba President Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera, kuba amawulire gamutuusibwako. Abalwanyi be balinnyirirwa nga balinnyirirwa abantu ba mafiya. Agambye bwe bawambye mukyala wange n'enziruka, bwe mmaze okudduka mbadde nziruka. Akitegedde nti poliisi erina kyemanyi naye ate mbo bavuga nga abatalina kye bamanyi, era mbuze ensonga ezimu ku ezo ezimutiisizza okubeera ng'agenda ku poliisi okulwanirira mukyala we. Era agamba y'emu ku nsonga lwaki tasobodde kulwanirira mukyala we gw'ayita Mamito oluvannyuma lw'okuba nti awambiddwa, era ono akkaatirizza nti abawambye mukyala we bamafiya abali mu gavumenti ya General Kaguta Museveni era gwalaajanidde. N'agamba nti bamafiya be bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebikolwa bino abali mu gavumenti ye. Ono nno ngenda kulaga akatambi akalala gye byaggweredde. Yategeezeza nti ye bulijjo sina wa NRM, omwami wa Justin Namere yategeezezza nti nze bulijjo sirina wa NRM, ndi wa opposition, newankubadde ekibiina ky'empagira sijja kibagamba si kibiina kya NUP. Kakati bino byonna bivudde mu musajja ono n'atuuka n'okutegeeza nti aba SFC be baawadde Justin Namere bamukuume, agamba nti nabo bayisiddwamu bakubiddwa amasasi bwe babadde bagezaako okwagala okuddiza ne babakwata. N'abakuumi babawa Namere nabo bennyini batwaliddwa. Kakati nkuleetedde ezimu ku nsonga ezigambibwa okuba tizezikwasizza Namere. Wabula nga sinatuuka awo, kkiriza nga bulijjo tusooke tugyewo akalango kano nkutwale otegere Namere nsonga ki ezigambibwa okuba nti zimukwasizza. Ng'oggyeko ebya sipiika, ng'oggyeko ebya Anita Among, obadde okimanyi nti Namere bamusanze ne ssente ezitategere nga ssente nnyingi ayogedde ani eyazimuwadde. Wuliriza.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku whatsapp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna era n'obanga obeera notified buli nsonga yonna gye tuba tutaddeyo kakati nga bino bikyagenda maaso n'okuba nga bireeta abantu bangi nnyo okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo nammeere yatwaliddwa nga tukyali ku nsonga nnyingi nga bwe tuze nga tuzikugamba kakati ekyaguddewo nga bamutwala waabaddewo okuwaanyisiganya amasasi era okusinziira ku bba wa nammeere abalwa abantu abattiddwa nga bano nno nabo baabadde babagezaako kudduka abalala baabadde bagezaako kwerwanako oba okulwanirira omuntu waabwe kuba nkugambye yabadde ateekateeko baabadde bateeseteese engeri y'akabaga mu bitundu by'e Masaka kakati abaabadde bagezaako okuyamba nabo bennyini tebaalutonze baakubiddwa amasasi abakuumi be baali baamuwa nabo bennyini tebaalutonze baakubiddwa amasasi wabula nga sinnakutwala eyo njagala nsooke nkutwaleko kano okategeere ku lunaku lwe lumu nga bino byehapeninga abamu ku basibe b'ekibiina ekya National Unity Platform nabo babadde bayisibwa mu mbeera bweti wabula bano nga be bantu abavaayo ne balaga nti bino biri okay era bo nga balaba tebibalya aba opposition muleekaana buleekaanyi nti babawamba naye nga tetulaba we babawamba kakati wenjogerera bino bimaze okuba nga nabo bitandise okuba nga bibanona era bano abagambye okuba nti baatwaliddwa bannayuganda bayinza okuba nga ezimu ku nsonga lwaki nzikuleetera nti abavubuka b'ekibiina kya National Unity Platform babadde bayisibwa mu mbeera eyo nga n'olunaku lwajjo lwennyini bino lwe byabaddewo wabaddewo ababadde baleeteddwa mu kkooti nga mu baleeteddwa mu kkooti mulimu n'eyazirise ng'ono yazirise oluvannyuma lw'okuba nti agambibwa okuba nti baamutulugunya emabega w'emitayimbwa gy'abadde baamutulugunya kyokka nga musibe oluvannyuma lw'okumutulugunya bagenze okumuleeta mu kkooti ng'ali mu mbeera mbi musajja wattu n'azirika bamuyita Faruku Baruku munnakibiina ekya National Unity Platform omu ku abo abaakwatibwa nga babakwatira ki mboba balanga okukola pareedi ku kibiina kya National Unity Platform lwe baali bakuza oba nga baselebratinga amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byahapeninze ku lunaku lwe lumu genda mu comment section ontereyo kiki ky'otegedde. Kakati oyo gw'olaba yabadde munnakibiina kya National Unity Platform bamuyita Faruku Baruku yazirise era nga kigambibwa nti yakubiddwa oba abadde nga atulugunyizibwa mu kaduukulu gy'abadde yatwalibwa ekyewuunyisa oluvannyuma lw'okubeera nti atulugunyizibwa kyokka ate ne bamuleeta mu kkooti wabula era ekyasinze okunyiiza nti ne mu kkooti gye baamuleese tebaamuwadde bail n'embeera yonna gye yabaddemu musajja wattu teyakkiriziddwa kweyimirirwa era oluvannyuma lw'obutakkirizibwa kweyimirirwa bw'atyo yasobodde okuba nga azirika n'agenda mu maaso n'okuba nga atwalibwa ekyasinze okwewuunyisa n'okunyiiza newankubadde yazirise era n'atwalibwa nga biwala ttaka tebakkiriza kumuwa bail kyoba agende afuna obujjanjabi obwa famire ye n'obujjanjabi oba oliawo obunaamuzaamu amaanyi
abasajja baagambye nti okyali musibe ku misango egitategeerekeka. Byebimu ku bifaananyi ebyesittazizza bannayuganda olunaku olwajjo, naddala abo bannankyukakyuka era balabiddwako nga bakompuleyininga nnyo ku nsonga eno. Kyokka ku lunaku lwe lumu ne incident endala lwe yahapeninze ey'okuwamba omukyala amanyiddwa nga Justin Namere, baamuwambye ng'ono yaakamala okugenda maaso n'okkuba ebirayiro ku Parliament ng'omubaka akiikirira Masaka District ng'omubaka omukyala, kyokka nga kigambibwa nti n'akaluluke alabika yabbakabbe ng'erabozze ng'obiwulira. Kyokka ng'ate era oluvannyuma lw'okuwambibwa bwegamba incident nga bwe yabadde, ekyabaddewo ng'awambibwa kwabadde kuwaanyisiganya masasi, era okuwaanyisiganya amasasi okwo abantu 3 baakubiddwa, n'omu ku babadde bamukuuma nga wa SFC naye yatwaliddwa, era kabadde kaseera kansasagge. N'entwala gye baamututte y'entwala y'emu gye babadde batwalamu abaana b'ekibiina ekya National Unity Platform, era njagala okutegeeza nti ye Namere munnange bw'atyo bwe yatwaliddwa oluvannyuma lw'okuba nti yabadde yakamala okuba nga alayira. Wabula abaabaddewo baliko bye baayogedde ku ngeri gye baamuwambyemu n'amaziga nga gabayitamu, naye nga bano balinga ababadde tebalaba ng'ab'ekibiina kya NUP bawambibwa. Bapakiza abantu bataka kwetomera emabega nimpulira esasa erisooka ninyimirira bwenti kato abasirikale abantu ababiri bavudde mu drone onare babadava muki abadava motoka nibamukwata bamupikinga nibakola ki nibamukuba omulala namujja emabega namusika enviiri emabega. Babadde basirikale basajja babiri babadde bamagye nibamusika nibamukuba zibatuuni nibamuyingiza mu motoka. Saba President Museveni tuyambe otuletere abe Masaka tuli banakuwavu nnyo tubadde mu drive wa mukama waffe akakulayira munabe Justin Namere. Babadde mu drive nga mukama waabwe ava kulayira, bw'atyo n'agenda maaso n'okuba ng'awambibwa. Kakati wuliriza, okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Chimpu Reports, batugambye batya: military arrests Masaka MP Namere. Her confrontation with the General Muhoozi Kainerugaba camp has intensified over recent days following PLU's dramatic withdrawal of support for Anita and Deputy Speaker Thomas Tayebwa before General Muhoozi endorsed Defense Minister Jacob Oboth for Speaker. Uliriza nti obuzibu bwandibanga bwavudde ku kifo eky'obwa sipiika eri Anita Amongo bamuyiribya, mukazi watu ne passport bagiwambye, era mukatambi akaddakaawo ogenda kuwulira ebyatuse ku Anita Amongo okimanyi tebakyamukkiriza na kutambula kusukka Kampala, Wakiso oba Mukono ne Bukeddeya takyasobola kulinnyayo kigere kye. Mukadde kano passport yawambiddwa takyasobola fuluma ggwanga, kyokka ate ng'ajjukira ne bwe yandifulumye agamu ku mawanga gaamuteekako sanctions. Kati n'abakola naye mu kiwandiiko kye tugenda okukuwa mu vidiyo eddako, mbu n'abamu ku baakola naye oba badiiringa naye oba babadde bamuyambako mu kukola ebikolobero nabo bennyini tebalutonze, bagenda kubanga banoonyerezebwako. Kakati wano batulaga nti ekimu ku bikwasizza Justin Namere kwekulubeseza kwa Anita Amongo, n'alowooza nti engeri General Yoweri Kaguta Museveni gy'abadde ng'amuyita n'abaako by'ayogera naye, n'alowooza nti naye afuuse w'amaanyi era n'atandika okulumba buli omu, nga mu abo mwalumbidde ne General Muhoozi Kainerugaba ate nga naye mukama we bw'atyo n'aba ng'aziguddemu. Wulira mu kiwandiiko wano: newly sworn in Masaka City Omani MP Justin Namere Nsobuga was reportedly arrested by military operatives on Friday night, hours after publicly attacking Patriotic League of Uganda Secretary General David Kabanda, despite earlier warnings from Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba. Nti
eyakalayira ng'omubaka wa Masaka City omupya Justin Namere Nsubuga akwatiddwa abasajja b'ebyokwerinda military operatives era ku Lwokutaano ekiro nga wakayita essaawa mbale ng'amaze okwambalagana oba okulumbagana Secretary General w'ekibiina kya PLU amanyiddwa nga David Kabanda era ku biragiro ebya General Muhoozi Kainerugaba. Namere wetwogerera si birungi. Okusinziira ku sources, Namere was picked up from Tropic Inn by armed men traveling in a military drone taxi van late Friday evening and driven to an unknown destination. Uliriza bamutwalidde mu drone yemu nga gye babadde nga batwaliramu abaana b'ekibiina kya NUP era Namere ono nga be bamu ku bantu abadde nga balabanga ebintu byabadde bayita ebiboozi kyoba oli awo ebyokuwamba abavuka b'ekibiina kya NUP biboozi kakati wenjogerera. Okusinziira ku sources ziraga nti engeri gye babadde babawambamu naye gye bamuwambyemu nga kandi bakabonera akalaga nti abawamba aba NUP be bamu be bawambye Justin Namere babadde nga abikkirira. Kakati ono awulira bamujja ku Tropic Inn Hotel esangibwa e Masaka we babadde bali mu kusagambiza era nga kigambibwa babadde bakozeewo engeri y'akabaga nga ne kitaawe waali. Jjukira nakugambye muwala wa Vincent Bamulanga Kisempijja ono Justin Namere. Kakati babadde bategesa akabaga abasajja ne babagamba ssebo tubalaba akabaga mukategeka nga baani ne bagenda maaso n'okubanga babayingiramu ne basobola okubanga bamututte. The dramatic arrest came on the very day Namere was officially sworn in as a woman member of parliament for Masaka City for the 2026-2031 term. Nti okumukwata kuno kujjidde mu kaseera nga yakamaliriza nga kyajja amaliriza okulayira ng'omubaka wa Masaka City mu kisanja kino parliament ye12 ekisanja kigenda okutambula wakati wa 2026 ne 2031 naye nga jjukira n'akalulu ako kakyaliko ebibuuzo bingi nnyo ensonga zikyasuubirwa okugenda ne mu kkooti okulaba nga bakyalenjinga obuwanguzi bwe era essaawa yonna wandiwulira nga ebya Namere birabika naye agoberedde mukama we Nnalongo Anita Among. Soon after taking oath, Namere continued her increasingly bitter public attacks against David Kabanda and the PLU while defending Speaker Anita Among in the ongoing speakership battle. Nti bino bigenza okujja nga yakamala okulayira era oluvannyuma lw'okulayira yagenze maaso n'okubanga ayongeza akaliro. Jjukira bulijjo abadde nga awalampa era bulijjo abadde nga awanda muliro. Ebimu ku bigambo ngenda bikulaga abadde nga awanda muliro wabula ate oluvannyuma lw'okulayira ate kyasusse bususi babadde bano beetwala ne follow figure balina ensonga zaabwe era ono Namere yawendulako ko abantu mbu ye yali awendudde ne baba nga bakuba follow figure alabika ya reportinga era omusango ogwo gulabika gubadde gukyaliyo fayiro ng'ekyaliyo. Kakati Namere kigambibwa okuba nti n'ogwo omusango nagwo gwandibanga gwogerwako era nagwo gwandituka essaawa yonna ne bibanga si birungi. Officials told Chimp Reports that Namere is being investigated over alleged possession of funds suspected to have been intended for use in the speakership race. Wuliriza bulungi. Justin Namere bagenze okumwaza basanze omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente nga ssente enkalu ziri awo nga nnyingi n'okutuula obutuuzi okuzibala nga kyetaaga akadde akawera. Justin Namere bamusanze ayina ebikutiya bya ssente ng'ebikutiya bya ssente ebyo kigambibwa nti ssente ezo era ataagizza oluvannyuma lw'okumukwata ne bamutwala ne babimubuuza akanana akataano tafunyeemu yadde akadde okwesikamu tafunyeemu yadde okutya ategeerezaawo abakulu nti nze mundeke zino ssente Anita Among ye yazimpa mulwanirire abeere nga asigale nga sipiika muleme kumujja ku bwa sipiika. Ssente zisangiddwa ne Namere oba bazisanze mu maka ge oba bazisanzeewa naye nga bamusanze n'omutitimbe gwa ssente nga ssente nnyingi eziri printed ne bamubuuza ssente zino wazijjawa Anita Among ye yazimpa. Uliriza bakugambye nti officials and sources told Chimp Reports that Namere is being investigated ali mu kunoonyerezebwako wabula wakati mu kumunoonyerezebwako over alleged possession of funds suspected to have been intended for use in the speakership race. Kugamba yasangibwa ne ssente nga nnyingi
zisusse kuzimanyiddwa oba kuzisuubirwa omuntu okubeera nazo, wabula mbu kigenza okuzuulwa nga ssente ezo zaali zigenderedde kulaba nga zirwanirira Nnaalongo Anita Amongo asigale ku bwa sipiika bwa paalamenti, nga kitegeeza Nameere yataagizza nti Anita Amongo ye yamuwa ssente. Kakati nno onaawulira, njagala okutegeeza nti ebiseera ebisinga bakugambe wali omukka tewabula muliro. Anita Amongo ali mu kunoonyerezebwako, abamulwanirira batandise okuba nga bakwatibwa. Nakugambye mu lipooti gye ngenda okukusomera eraga nti Anita Amongo wakati mu kumunoonyerezaako atandise okuba nga akwasa n'abantu abalala, kubanga bakugambye na buli muntu yenna yaddiiringako naye tagenda kulutonda era naye agenda kubeera nga akwatibwa. Kati tulaba Justin Nameere nga agambibwa okuba nti akwatiddwa bayasangiddwa ne ssente nga nnyingi, ssente zino nga tezitegerekeka, tezimanyiddwako zaavaawa. Ssente zino zigambibwa okuba nti nazo zitandise okuba nga zeegatta ku bizibu olwedde Nameere byabadde nabyo. Kakati abakulu bali mu kukuŋŋaanya nsonga lwaki balina okumukwata, balina okumusiba. Onono naye tafuuka nga Ssegirinya. N'oba Ssegirinya ye yalinako ku bantu. Ssegirinya yali ku sayidi y'abantu ng'akolera bantu, naye ate ono onaawulira singa naye ekisanja kye ayinza obutatuulako ko mu paalamenti ne weesanga nga mu kifo kyo oluvannyuma lw'okulayira ekisanja n'akimalako ng'ali mabega wa mitayimbwa sinakindi ng'ali mu bifo birala. Kakati buli eyaddiiringa n'Anita Amongo atandise okuba ng'agenda kuliira ku nsiko, keekadde yandiba ng'agenda kuliira ku nsiko. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko. Wuliriza. Her confrontation with the Muhoozi camp has intensified over recent days following PLU's dramatic withdrawal of support for Anita Amongo and the Deputy Speaker Thomas Tayebwa before General Muhoozi endorsed Defense Minister Jacob Oboth for Speaker. Nti ono okukonfrontinga kampu ya Muhoozi abadde nga akikola era nga binagamba nti bino bigambibwa okuba nti bibadde bikolebwa nga kaweefube mubadde mulaba Nameere kwogera, Nameere kubeera nti mugagga alina ssente nga ffe tumanyi kimu kyamu naye Vincent bamulanga kisempijja kitaawe ayinza okuba nga abadde ayina akasente, kakati ng'omwana ali ku ssente za kitaawe. Kumba Anita Amongo akwata omutitimbe n'aguwa Nameere abeere nga amukubira ekikopo ku social media, era yeebadde mmundu y'emmenya ku social media. Kakati oluvannyuma lw'okuba nti Anita Amongo bamutadde mu kawunyemu, kakati ate ye Nameere abadde tasobola kuwona. Early on Friday, Muhoozi had issued a pointed warning widely interpreted as targeting Nameere. Nti ku Friday ku macha General Muhoozi Kainerugaba yakola tweet, naye nga mu tweet eyo ng'alagira ddala alumba era alabula abantu nga Justin Nameere, newankubadde nga ye Nameere munnange yabirabanga eby'olubalaato, yabirabanga eby'okusaaga, era yalowooza bino birabika bijja kuggwa bityo. Kakati we twogerera ali mu kaseera akakazigizigi, yagudde mu kawunyemu aka mukama we Nnaalongo Anita Amongo. Essaawa yonna onaawulira ekigenda okuva sayidi eyo Justin Nameere ebibye si birungi. Wuliriza mu tweet eno Muhoozi yagambye bw'ati, I advised some ladies to steer clear of some of these issues. It doesn't matter how many times Mzee calls you. That doesn't make you amount to anything. Muhoozi yapostinze ng'ategeeza jjukira Nameere mu bimu ku byabadde yeewaanyisa olw'okuba Museveni yamwogerako, yamuyita kwegamba ne boogerezeganya. Anita Amongo atuuka, Anita Amongo ne Thomas Tayebwa bamuwa ssente abakubira ekikopo ku social media. Muhoozi yapostinze ng'agamba emirundi gyonna Muzeeyi gyakubira tegimatalinga, tekitegeeza nti olwoba ofuuse w'amaanyi tandika okukina ku bantu. Ebyo byonna tebijja kubeera nga bibeera bwe bityo, era ojja kubonerezebwa mu ngeri yonna esoboka. Wuliriza, era ono Nameere okumanya abadde ameze yawuliddwako ssebo nga ataakinga, ng'oggyeko okwataakinga kampu yonna eya Muhoozi ne Muhoozi yennyini abadde amwataakinga. Wuliriza akatambi kano, yatuuka n'okugamba Muhoozi lwaki yeeteeka mu bintu eby'ekisiru ebitategeerekeka. Nameere ng'ayogera ebigambo bino. Sooka otubulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza. Sikeeka akatambi kaakano ng'agamba General Muhoozi yeetaba mu bintu ebitategeerekeka. Wuliriza. Tutaya General Muhoozi ayitako ebintu ebitategeerekeka. Pulezidenti Museveni n'ababuuza nti kuba obukakafu buliridda waati yabeera abyogera. Yali afuddeyo ne yeeyogerera ng'omuntu nti ebintu ebibeera ku muntu sembyogera. N'olwekyo nze sigenda kwogerera mu muntu kuba ate bwe navuddeyo ne nvumirira enkola y'akabanda mu PLU mwennyini
mwavuddemu abantu nga bamu bakulembeze balina mu top 10 mwavuddeyo abantu abamu ne mubalaba nga Frank Kashoka nga bamuddeyo na open abamu n'abakyala bala bennyini ne baŋŋamba nti ebyo ebintu ebimu bye mulaba mu mukutu ogwo Kabanda ate yaba abyeteereddemu yaba alina byakukusa ebibye so sijja kwanguwa kukkiriza bya mukutu ogwo nja kukkiriza nnyo. Okitegedde kati nga kigambibwa nti awo wonna ali ku musimbi ogwa Nnaalongo Anita Amongo era yatuuse n'okugamba nti bano basaaga n'okusaaga ajja kubaabya paka kulaba nga Anita Amongo asigala sipiika. Kati ono yasooka n'alowooza nti engeri Anita Amongo gyali sipiika nti era yandibanga agenda kusigala nga sipiika bw'anajja mu paalamenti ng'amaze okulayira agenda kubeera nnyo w'amaanyi mu paalamenti era ayinza n'okuweebwa ekifo. Yagenda mu maaso n'okusigala ng'abuuza. Jjukira aba kampu ya Muhoozi bagenda ne bategeka ebintu byabwe awo bwe simanya Kerani simanya biki mbonga sente zigenda okuvaamu zigenda kuyambako abanaku. Kakati Nameere nabo n'abalumba ne kweyo ensonga sente ze mwasoloza mu simanya Kerani mutulage mbu sente bazibba. Ono ali ku kampu ya Muhoozi akuba mbu sente bazibba naye nga kigambibwa nti bino byonna abikola olwa sente zamuweebwa Anita Amongo. Wulira sooka otubulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juuzi mu misinde gye mwayise Jeno MK n'atalabikako. Sooka otubulire ezo sente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability otusookera ku kye weetuma kuba kino eky'endorsement teri yakikutuma naye kiri gwe wakyetuma. Gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala muli. Kakati awo wonna ng'agezaako okukuba David Kabanda Secretary General w'ekibiina ekya PLU bw'atyo nno bwe yatwaliddwa. Kakati mu bigambo Muhoozi bye yagattako ebirala yagamba bw'ati those who doubt my power in my country uliriza those who doubt my power in my country mwe abo bonna ababuusabuusa amaanyi gange mu nsi yange try me now and find out mungezeeko kati era muzuule bw'ati bwe yawandiise. N'agattako no one should even dream of trying me. I will not stop for anything. Tewandibaddewo na muntu yenna yandibadde angezaako kubanga sisobola na kulekeraawo we naaba ntandise. Kakati Nameere bw'atyo n'agwa mu kawunyemu. The fallout between Nameere and the PLU leadership exploded after she publicly defended Anita Amongo and insisted NRM MPs would eventually support the speaker following the earlier recommendation of the ruling National Resistance Movement SEC Central Executive Committee. Anita Amongo mbubuzibu bwe bwatandise okuviira oluvannyuma lw'ekibiina ekya NRM okusooka uliriza nno wano waliwo ebintu byewetaaga okumanya. Ekibiina kya NRM kyasooka nekyendoosinga Anita Amongo ne Thomas Tayebwa nti basigalewo era n'ekibiina kya PLU ne kigoberera mbu bagende maaso n'okubanga balonda abo NRM beesibe beetaddeko essira. Wabula waayise akabanga katono ate PLU yo ne yeekyusa era ne bakola ne press conference awo ne bategeeza ensi nti obuwagizi bwaffe bwe tubadde twakwasizza Anita Amongo ne Thomas Tayebwa tububajjeko kakati ne baleeta omuntu omulala ku kifo ky'obwa sipiika Jacob Both kakati nga deputy tannaba kubanga alabika. Kati mukadde kano oba mu kaseera ako Nameere nga kigambibwa okuba nti yabadde yakamala okufuna akasente ka Anita Amongo mbu asigale ng'amukubira ekikopo ku social media amulungiye amwagazisa abantu asobole okubeera nga yajja okusigala nga sipiika. Then oluvannyuma lw'ensonga eyo Nameere n'atandika okukalakata abasajja aba PLU. Oluvannyuma lw'okubakalakata ebyaddiridde byebyo Kabanda responded by referencing Nameere's Masaka election dispute, prompting her to accuse him blackmail and question accountability of PLU linked charity activities. Kati ke kali akatambi k'enkulaze nga Nameere abuuza Kabanda ku sente accountability ya sente ze baakuŋŋaanya mu misinde gya Muhoozi. Bwe balinamu sente ze baakuŋŋaanya yukira baatundanga zi t-shirt n'ebirala. Kakati mbu Nameere ono lw'akasente ka Anita Amongo yagenda n'ayagala atandika okuteeka abasajja no kunninga. Kabanda kwe kuvaayo n'ategeeza nti Nameere n'akalulu k'e Masaka wakabba. Ndowooza owulira ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Kabanda yavaayo n'ategeeza Nameere akalulu k'e Masaka yabba kabbe.
kyokka nga bye bimu ku bigambo ebibadde nga byogerwa bannayuganda naddala abo abali ku ludda oluvuganya nga bagamba nti kituufu Namere akalulu yakabba era omukyala eyabbibwa akalulu Rose Nalubowa teweewuunya nnyo ate agenze mu kkooti era nga bw'anaagenda mu kkooti ate teweewuunya nnyo ng'ate era abamu ku bali ku sayidi eri erwana Namere nga batandise okubaakinga Rose Nalubowa era ndowooza nze singa mbadde ndi munnabyabufuzi mukadde kano nandibadde mpabula nempa Rose Nalubowa amagezi kati kano ke kadde ako okugenda mu kkooti tuyinza okulaba ku by election kuba kakati ennyumba ya sitaani ekutta omuliro kakati wulira. By Friday night neither the UPDF nor police had officially commented on the arrest or disclosed where Namere has been taken. Kikakasiddwa nti Namere yakwatiddwa ekiro ekikesero lunaku olwaleero. Wabula amagye tegannavaayo kubaako kye googera era tebannayogera wa gye bamututte. Poliisi naye yennyini tennaba kubyeyingizaamu temanyi na wa gye bamututte kakati onaawulira. The incident is likely to further raise the political temperatures around the speakership race, which has rapidly evolved into a wider power struggle involving parliament, security-linked political groups and senior figures inside the ruling establishment. Kakati nekijja si muntu mukadde akatali keewala. Wandiwuliramu nno ne ku masasi, wandiwuliramu ku mbeera etali ya bulijjo. Luno lutalo Namere lwe yayingiridde simanyi oba anaamalako kubanga ne mukama we yamuwadde akasente, mukama we naye ali ku nnyolo. Baamaze dda okumussa emabega w'emitayimbwa mu bufunze kubanga bamuggyeko pasipoti y'okusinziira ku nvuvuumo, bamuganya okutambula okusukka kilomita kwegamba okusukka Kampala mukono wa Kiso era essaawa yonna wandiwulira nti Anita Amongo oluvannyuma lw'okumunoonyerezaako byonna ebinaavaayo ffe weetuli ogenda mu maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna nga Namere tannakwatibwa Ssebo abadde nga agamba ensi nti ye General Muhoozi Kainerugaba munywanyi we nnyo tasobola na kumukwatako nti era ye sisita we era yabalabudde n'obbalabula muve ku sisita we. Bebalayiza oyinza okugamba omuntu nti tajja kulayira nga si gwalayiza. Oyinza okugamba omuntu nti tajja kulayira nga si gwalayiza. Kane General Muhoozi abagambye mwesonyiwe Namere sisita we. Mwekitegedde. Mikwano mudde ku mirimu tukole. Mubeere ku mirimu tukole. Namere waali mukyala wa kisa ajja kukuyamba ajja kukukwatirako. Naye ebyokuwalana tebirina gye bibatwala. Tugende mu maaso eggwanga ligenda mu maaso. President Museveni yafuga Ssaabasajja waali alamula General Muhoozi yesijje. Tugenda Masaka tukirira Masaka ate akategedde tukiri ogenda kulaa kye bayita vibe. Abantu ebyenda bigenda beetukuta. Abantu we balinga kutumanyi nti eri abantu bakeezezza mu ddwaliro. Obadde tokimanyi ogenda tuuka e Masaka obimanyi. Kati kye yabadde ayogerako kye kino nti ogenda kulaba vibe e Masaka era vibe yalabise nti abantu ebyenda bigenda kubeetokota e Masaka era ebyenda byabeetokose. Yebba wa Namere yatuuse okukkiriza nti ekyamazima ebyenda byamutokose n'ayogera ebigambo era njagala nkuwa ebigambo bya bba wa Namere nga bakamala omukwata maaso awo ngenda kuwa akatambi konna. Nyogoze mukubanga banyogoze basatu bakubiddwa amasasi nga bakubwa amagye ga UPDF. Omukyala yennyini abadde alina omukuumi wa SFC akubiddwa naye n'awambibwa n'emmundu n'emuggibwako. Abadde agenda kubaddiza emmundu ne bamugimuggyako ne bamukwata ne bamutwala. Waliwo abadde batandise otambuza amawulire mbu sima poliisi tekimanyiiko. Nze nzikiriza nti poliisi ekimanyiiko kubanga ebaddewo ku ssiini ebaddewo n'essaawa eno yennyini nga tuli mu kwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga. Abantu abatuwadde security essaawa eno tetuli nabo, twatambudde nabo naye embeera ey'okuwamba mukyala wange bwetuuseewo era ne bakakasa nti awambiddwa, bo ne bavuga ne batambula ne bavaawo. Mu masasi nga gavuga Mungu ansobozesezza okutoloka n'enziruka kwe kubanga ndi wano. Oba oliawo n'aligeze n'ennwanirira omukyala n'ate alese abaana. Nendowooza nti ninaye ate oba oliawo abato ab'okugenda okukuuma nga ffenna bwe batutwala teri agenda kuyamba. Mungu n'ansaasira n'enziruka.
bwe mmaze okudduka mbadde nziruka poliisi ngisanze evuga bulungi nnyo ng'eringa etalina kyemanyi nti wawe ekibadde one ng'ebadde mabega waffe. Onaagamba adduse era bw'amaze okudduka abadde adduka n'akitegeera nti poliisi eri mabega waabwe era n'akitegeera nti poliisi olukwe lulimu. Kakati era mu bigambo bye ategeezezza mukama we General Kaguta Museveni nti abawambye mukyala we mbuba bamafiya abali mu gavumenti ye. Ayogedde ebigambo bingi nnyo n'atuuka n'okwoza ku mmunye. Wabula bino byonna bigenza okubaawo nga buli omu yeebuuza omuvubuka ono yeekukumye luddawa. Agambye abadde asazeewo agenda alwanirira omukazi naye agenza okulaba nti ate naye ayinza okukwatibwa ate ng'alina okugenda ewaka okukuuma abaana. Kakati nno n'awulira omwami wa Nameere bw'atyo ngenda kuwa akatambi konna naye nga bino bigambibwa okuba nti birimu ne full figure. Jjukira bano babadde battunka era babadde beetwala ebbanga lyonna. Bino ebigambo tubadde nga tubikuwa ebigambo bya full figure omanyi tebizannyika ebimu. Oba ogamba nti kale wagenda mu lukuŋŋaano lw'e Masaka eka ekifaananyi nga ojja n'omuwoza ali e Masaka ng'olina ekifaananyi ng'oli mu lukuŋŋaano olwo tovuma Kabanda ovuma muwozi straight. Oli ku kibiina kya Piero yo kiwalana ovuma muwozi straight. Toli mu kuvuma Kabanda oludde ng'owalana jja n'omuwozi ng'era omuvuma psychologically. Nojeyo ekifaananyi muwozi we yagenda e Masaka oba lukuŋŋaano olwo walulimu kireete njijeyo abantu be wakunga omwali ne Mukalwasa ngo bagaana okugenda mu lukuŋŋaano lwa muwozi e Masaka. MTN egende ejjayo amasimu n'amaloboozi ge bakubanga nga neyange kweri. Lwaki wale bagaana okugenda mu lukuŋŋaano lwa Piero yo? Kakati lwe lumu ze zimu ku ntalo teweebuunya. Jjukira nkugambye kigambibwa nti Anita Amongo yali yawa Nameere ssente mbwamukubira ekikopo asobole okubeera ng'asigala ku bwa sipiika mu lutalo. Wakati mu lutalo nga Anita Amongo ayagala okusigala nga sipiika yagenda okukizuula ng'ekyamazima abasajja bamutwala mbirimbiri ayinza obutasobola kuliteininga kifo ky'obwa sipiika. N'amanya nti Nameere akuba nnyo ekikopo ku social media n'amugamba Nameere ngenda kuwa omulimu osigale ng'onkubira ekikopo onsabulire aba Piero yu onsabulire General Moses Kainerugaba onsabulire abo bonna abatampagira ku bwa sipiika. Nameere nga bw'omumanyi nti mukadde kano mubaka ate nga buloga kati byonna abikola. Kakati Nameere kiyagenda maaso n'obutagaana kwe kukola omulimu ogwo. Kakigambibwa nti n'ezo ssente nazo zennyini zaamuzaalidde ebitukula zaamuleetedde ebizibu ogenda maaso n'okuba ng'akwatibwa mu ngeri y'emu nga bw'ozzenga ogenda maaso n'okuba ng'obiwulira. Wabula kankwongera ebigambo by'omwami we kuba naye yabadde omu ku ba witnesses abaabaddewo n'abalala abagenze maaso n'okuba nga boogera ebigambo nga bwe byabadde. Nkugambye ye mwami wa Nameere yagambye abantu n'okunnyogoga bannyogoze baguddemu ekidumusi oluvannyuma lw'okulaba kye babadde tebalabanga babadde bakiwulira buwulizi ku baana ba NUP. Kakati bakyerabiddeko nti mu butuufu bino bikwasa era ne ssente zoogerwako noono naye alabika abadde aziryako. Kakati wuliriza ebigambo bye yagenze mu maaso n'okuba ng'ayogera ku nsonga z'omukyala we eyagenze mu maaso n'okuba nga akwatibwa. Era omukyala ono oluvannyuma lw'okukwatibwa omwami bw'ati bwe yagambye yamaze okudduka wabula yabadde adduka ate n'adduka n'akizuula nti poliisi ebirimu. Wuliriza. Emito wange awambiddwa amagye ga UPDF era nga gali mu uniform ya UPDF. Awambiddwa amagye aga UPDF nga gali mu drone enamba UA 857 eggi emuwambidde ku hoteri gye bayita Brovard. Hoteri Brovard wawambidde mukyala wange njagala okutwala omukisa guno okwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti omulwanyi we w'e Masaka eyajjayo wiini ng'ate era baali bagibbye awambiddwa bamafiya era abaali baagala okumubbako wiini eyo ng'ali mu kujaguza obuwanguzi bwe n'abalonzi be.
abalonzi be banakuwavu nnyo babalese mu kinnyiko gobe bonna banyogoze kubanga banyogoze basatu bakubiddwa amasasi nga bakubwa amagye ga UPDF. Omukyala yennyini awadde alina omukuumi wa SFC akubiddwa naye n'awambibwa n'emmundu n'emugibwako. Abadde agenda kubaddiza emmundu ne bamugimuggyako ne bamukwata ne bamutwala. Waliwo abadde batandise otambuza amawulire mbu sima poliisi tekimanyiiko, nze nzikiriza nti poliisi ekimanyiiko kubanga ebaddewo ku siini ebaddewo n'essaawa eno yennyini nga tuli mu kwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga. Abantu abatuwadde security essaawa eno tetuli nabo, twatambudde nabo naye embeera ey'okuwamba mukyala wange bwetuuseewo era ne bakakasa nti awambiddwa, bo ne bavuga ne batambula ne bavaawo. Mu masasi nga gavuga Mungu ansobozesezza okutoloka n'enziruka, kwe kubanga ndi wano. Oba oliawo n'aligenze n'ennwanirira omukyala n'ate alese abaana, nendowooza nti ninaye ate oba oliawo abato ab'okugenda okukuuma nga ffenna bwe batutwala teri agenda kuyamba. Mungu n'ansaasira n'enziruka. Bwe mmaze okudduka mbadde nziruka, poliisi ngisanze evuga bulungi nnyo ng'eringa etalina kyemanyi nti wawe ekibadde one ng'ebadde mabega waffe. Neevuga n'etambula bulungi n'egenda ku poliisi, nange gye mbadde ndaga naye ekiŋŋaanya okugendayo ng'envuga gye bavuga balagira ddala nti balina kye bamanyi. Era ngambye bwe ŋŋenda ku poliisi nja fundikira nange enkwatiddwa era nga mpambiddwa. Abaana b'abangi abatalina musango bakubiddwa amasasi. Abaana b'abangi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange. Njagala okusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera, kuba amawulire gamutuusibwako. Abalwanyi be balinnyirirwa nga balinnyirirwa abantu ba mafiya abali mu kibiina kye ekye-NRM, abantu abeeyita ab'NRM. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.